ku fake democratic system wetuli. Tukyali ku fake democracy, fake opposition. Nabagambi Munnayuganda tuli mu domestic policy. Kwata video gisharingire paka ku muntu asembayo kubanga this is a do or die. Nkidamu this is a do or die. Kubanga omusajja ono tukusobola kumumenya Kyagulanyi. Akole effort ye yonna. Bannayuganda tugatta amaanyi gaffe. Tubenga tusuula akasajja. Bana abasajja bannakigwanyizi empisa eziri wano zijjezo obuzibu zikoleki zijje zitwale zaagala kututeeka mu ndagaano wabula mu ndagaano eyo nga share yabwe mu New Uganda bamaze dojji negotiate nga kye baliko ne bagamba nti alliance yabwe webanga ntuufu ddala nga bali kulwa bannayuganda kukyuka bajje mu people power that is my challenge to them bajje mu people power okitegera ne batusiriwaza Munnayuganda gowe nawe nayagala eddembe ye mu 2026 vote wise the protest vote tugamba olaba manvuli tikinga kiddamu tugamba olaba manvuli tikinga sikutwala mu bino bya alliance byabwe bebagala tutwala bano Elias Lukwago mukitegera mutulonde ekibumbe simanyi tulonde akasimbo kamu simanyi batulete kamu kukulu simanyi nga Elias Lukwago wali wa KCC etulete ekimotoka kya Kasasiro mbona be ekimotoka kya Kasasiro tikinga nedda baba fe tugamba teri bya alliance wemba mwagala muje mu people power movement jimba mwegattire eyo obasite mwagala people power movement back off mubireke okitegera period the thing is simple okitegera ekintu ekyo Munnayuganda njagala otunuulye ekifaananyi kino okiraba olaba ekifaananyi kino njagala okyetegereze kiki kyolaba mu ekyo ekifaananyi kiki kyolaba gano bwe buyinza bwa Uganda nakugamba his excellency Kyagulanyi ke yakwata ku peesa eryo kyagwadda okitegera kati eno panic mode gye bali mbakimanyi nti omusajja amapeesa gonna agagasse eno puzzle gye twali tulina okugatta his excellency Kyagulanyi gye yagatta kino ekifaananyi kino si kyakakati nabagamba Museveni n'aviirako mu history kye nali njogera nali nkitegeeza wabula ne mbagamba nti eno revolution ngenda gibasomesa mu series njagala mulabe feke y'abalukwago ne Museveni kino kiki olaba ekifaananyi kino kuliko governor kuliko Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri kuliko omukama wa Bunyoro kuliko omukama wa Tooro kuliko omugabe wa Nkole kwali ye puzzle efuga Uganda eyo gemaanyi ga Uganda amatuufu ono kugambye governor Munnayuganda ogenda kumbuuza nga kyabazinga wa Busoga tetumulabako yes ekyo ekibuuzo nkisuubira kankibanyonnyole olaba Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri wayimiridde wano waali yali ayimiridde mu bifo bibiri bitya kubanga nakugambye kabaka crisis weetuuka mu mwaka gwa 1953 PUPU eya Busoga yegatta ku Buganda kitegeeza onayimiridde mu position za mirundi emeka ebiri onayimiridde ku Buganda ne Busoga yensonga lwaki wa Busoga yeto omulabawo waneno mu kino ekifaananyi kugambye kino ekifaananyi bali kuki bali leero gye mwita state house gye mwita state house leero we bali ekifaananyi kino we bakyekubira okitegera ekintu kino nkugambye kuliko governor ono wa foreign policy gye tubadde tuli mu season 1 ono governor are representing a foreign policies then bano ne babu representing other kingdoms ezikolaki ezigaba obuyinza muki mu Uganda awo then number 2 ogenda kumbuuza Omumerika nga tetumulabawo yes no America naye taliiwo lwaki American foreign policy twajingira mwaka gwa 1962 we twajingira after independence naye kifaananyi kino kya mwaka gwa 1960 nga twetegekera akalulu ko mu 1962 nkugambye eno gundi enki parliament ya mwe mwita parliament edde yali legiko yakolebwa mwaka gwa 1958 eno ekifaananyi kino bwe buyinza bwa Uganda we buli gemaanyi eno puzzle his excellency Kyagulanyi yali ayina okugatta okitegera ekintu ekyo kyogamba abawumba tutu bano ababatusiriwaza baagala tutwala mu byalliance byabwe by'ekisiru ekintu ekyo baali tebakimanyi nti amaanyi ga Uganda gasookera mu bazungu baali tebakimanyi nti constitution gye tuli mu democracy ne human rights zaali z'abazungu baali tebakimanyi bana abasajja batusiriwaza nena akulaga nti constitution ya Museveni ye yamaanyi okitegera Elias Lukwago n'atandika okukola ki nkugambye enzira ku Elias Lukwago nkujjira kuba gwe mufere w'amateeka mu Uganda obadde mufere nzija bo bakulaga nti constitution ya Museveni ebadde yamaanyi nnyo n'okusinga ki buli kimu boogera constitution ya Museveni n'obabuuza democracy ne human rights za Museveni for all along mbadde mukola ki emyaka 2 omuntu omu najja nakakasa ono tavaako na mmondo ono Museveni tavaako na kalulu tosobola kuba Museveni kalulu n'avaako naye nga buli mwaka tumulaba jja na participating mu kalulu buli mwaka jja na participating mu kalulu omu n'amala mu parliament emyaka 10 ngamba Elias Lukwago n'avaayo najja ku World Mayor kati myaka 15 okitegeera
nga basusiriwaza bannayuganda basayininga omusimbi kasasiro emyala amataba byonna bikyatta abantu naye omuyayo yakugamba nze siina buyinza talina buyinza okola kimu ekyo ekifo kyotalina mu buyinza lwaki to elevating nga n'ogenda noonoona obuyinza bano abasajja batusiriwaza kasasiro waabwe batusiriwaza munnayuganda pulezidenti kyenkusaba webanga national unity platform eyimiridde ku maanyi g'abantu tusaba tuyimirire ku standi yaffe y'amaanyi g'abantu abaami bano babaagala otwegattako bajje mu people power movement alliance gye bagenda otuteekamu ya kisiru wadde secretariat tempulirize ekyange njagala nkireke ku record bano abasajja bafere what do they have to put on the table kiche balina Elias Lukwago yakyalina amaanyi kale akubettuwa bonna beegatte lumu bekubettuwa we basitula crowds tutegere nti okay bano balina numbers naye baba tebalina nga be balimu mu season 1 nga be baliko tebatawana kujje no bagala tukozesa they are the same people abatukwata ne batuvuma semujunganda nga atuvuma semujunganda ne Elias Lukwago bebamu Mbalaka Munyagwa ku TV atuberako yakyogenda mu lwatu abantu abo sibagala leera alliance tujagazaaki if Winnie Kiza can betray her own people abantu bomu kitundu kye what about us tulabye Museveni asaanyiza bannange obutowa bano bote babukolayo obutowa bano tebuliiwo okuba nti bamu challenges emyaka 2 bannawe bameka bagenze Magombe abaana ba FDC abasubiddwa Besigye akozeewo ki abaana ba FDC mulwana wuli yafanga mbuzi yafiireeyo naye mumanyi mulwana ennyimba ziyateeka omubiri gwe yayiwawo leero kwata kukingisaho olabe ekiddako president batampostingirewo njagala mundeetere mulwana ku peegi y'Abesigye mumuleete okyegera ekintu kino bano abasajja batuzanyidde ku bwongo so kino ekifaananyi kino ye power ya Uganda yeyo others zino bazibalanga chiefdoms kubanga nakugamba nti akaluko omwaka gwa 1992 teka Uganda yonna teyalonda some areas zezalonda then ne bakibalirawo naye nga bali besinga okwetaaga nnyo Buganda Kingdom ekoleki yegatte mu kalulu naye kugambye olwedde waliwo ekiwankyani kya Apollo Milton Obote kyaliwo kakati waneeno ekintu kino bano bakabaka bemulaba be bali representinga kingdoms ne cultures His Excellency Kyagulanyi kyakoze n'agatta obwakabaka bonna n'atugatta abantu oba oliridawa n'atugatta Museveni abadde atufugira mu divide and rule Museveni abadde atufugira ne ba Elias Lukwago nga no bali mu divide and rule we bateekawo butalo leero DP erwanye ne FDC simanyi FDC eganye okwegatta ku gundi buli bagamba unification uli wabadde boogera ku alliance ebibiina bino nga bigaana okwegatta nga tugamba ekyatulemesezza okuwangula Museveni ebibiina byaganye okwegatta naye mukakasa nti ebibiina bibadde bijjako Museveni kino ekifaananyi mulimu ekibiina kimu kino ekifaananyi bantu be baliwo one nkugambe ono governor representing foreign policies then banena bakabaka abasigadde bali representing kingdoms chiefdoms teziriiwo nkugambye kingdoms kwa kingdoms zezigaba obuyinza mu Uganda okitegera ekintu ekyo they are the majority population these are the majorities okitegera mu Uganda mu system these are the majorities kingdoms kugambye Busoga teriiwo olw'ensonga bali bakoze alliance ne Buganda okategedde akantu ako so ne baneno bo batuzanyira ku mitwe nakugambye tuli mu domestic police kati tuli mu domestic police Elias Lukwago imwe over my dead body ekyo kyonki bakakasa I will expose you to the fullest basajja mmwe bana abasajja bankwe nnyo woba oyagala abasajja bakyasinze nkwe nkugambye bano His Excellency Kyagulanyi bwe bamulaba babala musuwa gwa bulamu baagala kumutema bamutte kyebaliko abo baagala kumutta kuba tomanyi kyabasuuzizza ekisooka ekifaananyi kino yagatta puzzle yeyo yennyini kino kye nabagamba we yali ali waneno ewali gavana waatudde nabagamba ono omusajja ekigenda okujja mu Uganda awo just watch the space okitegera kati bonna bali mu panic mode balaba kaliya zaabwe zigwa these career politicians nakugambye Elias Lukwago emisango gy'abadde awangula abadde agiwangulira ku ssimu basooka kwekubira na mulamuzi nagaa kati ndeeta omulamuzi guno lolo ya Elias Lukwago ngenda gibanyonyola gy'abadde akola gye tugenda mu maaso baffe opposition sinnagivaako kubanga munnayuganda ky'olina okumanya domestic policies Museveni tafugira mbana abantu abangi mbadde mulaba nti NRM ina bakaba parliament bangi nnyo lwaki tokuba bakaba parliament ba NRM Museveni afugira mu opposition domestic policies zikolera mu opposition mwezikolera kubo kweguli sente Museveni mwabadde ayitira okufuna sente Museveni mwabadde ayitira okusportinga abantu abatamuwagira Museveni mwabadde ayitira okukola buli mivuyo gye mugundi mu opposition yeyo naye kati bwe bajja wano nga bakusiriwaza amateeka gabadde gayita olw'ensonga nti Museveni alina ababaka bangi nonsense ani gwe mugenda okusiriwaza so munnayuganda mwangambye sijjaamu wano teri kujja mutugenda kutinkula buli kitabo tukikube ku mmeeza
Ivuje nabaddeko ya Comrade Noah Mutwe nenakkiriziganyizza naye ku bintu ebimu byayogedde era tugenda bimanya mu eno video kubanga nakugambye eno revolution gye tuliko eri historical in the main kwaliwo ebintu ebigenda mu maaso naye mwe simanyi oba mugoberera ebintu bino nganze especially betwatandika nabo mwaka gwa 1894 nabagambe kati we tuli mwaka gwa 1953 1962 waliwo ebintu bye tulina okukolerawo nabagambe coalition ze sikkiriziganya nayo kubanga ya kiwanyi ya UPC twetaaga coalition ya PUPU then muna Uganda waliwo ekintu kyolina okumanya kubanga nalabye ne badwafu baneeno oba bali sponsored oba ki abawoza kansole w'isi Lubongoya agende yesimbe ewaabwe Alex Waiso Mufumbiro agende yesimbe ewaabwe mumanyi kye tuliko mukitegeera kati gwe muna Uganda kwata kino twetaaga bonna abali ku secretariat ya NUP besimbe mu Buganda region betwetaaga lwaki mwebuuziza ku kintu lwaki Museveni yatandise ekintu kye bayita Buganda for Museveni mwachi ebuuzizaako lwaki Museveni yatandise initiative eyo nabagambe foreign policies zayingidde mu Uganda okitegeera ekintu ekyo naye kugamba nti Rwanda Kagame ali mu kwegula ku batuusi n'abatwa naye kugamba no mu Uganda Museveni ali mu kwegula ku ki ku Baganda lwaki akola ekintu ekyo nakugambe change command chain ya command oba mu revolution ekyusa Uganda eryawo mu Uganda mu Buganda region weri chain of command oba tunuulidde nti nno strategically nga twagala ku strategizinga kulumba kasajja kano tulina kozesa ki tulina kozesa Buganda region wetugamba muno kati strategically twagala kulumba kasajja kano tulina kozesa Buganda region spiritually Buganda region yeri mulidi lwaki ti Buganda region yeno ate yakwata amaanyi negawo omusatu sono spiritually okitegeera ekintu ekyo spiritually eryawo ne all in all tuddayo mu kaluka mwaka gwa 1962 wetukaddamu ako kaali katya bakuba omusajja akalulu bakuba abasajja bana akalulu naye akalulu akasinga kabeeranga mu Buganda region yawo okitegeera kitegeeza ne wojje waneno mu constitution ya Museveni ne tujje waneno tino okay tugenze mu biseera bya lero kwanza nabagamba sibikiriza mune tuba tubigenzemu gundi esinga abalonzi abangi erida wanabagamba Uganda yonayo nasi yejjako Museveni ekyo tebakibalimba just tulina kubeera na chain of command within Buganda then ogusigadde gonna gugenda kwaka kubanga egwakiraawo n'empewo za Uganda zonna we zitandikira so twetaaga chain of command so kansole w'isi Lubongoya okwesimbawo muve ku bano badwafu bano ba revolutionary dwafu ababasiriwaza it is a strategy a revolutionary strategy ate Museveni yagitegedde dda era buli kyembasaba kino totuula na muntu ku live oyo ayogera bya kisiru nti bagende beesimbe waabwe lwaki beesimbe waabwe tubagala mu Buganda kuba wali amaanyi agakyusa government we gali lwaki Museveni yalwanira mu Buganda lwaki yagenda eri gyayite waabwe gyali ayite waabwe nga nayo yeesibayo bwesi bimwankole mu Western region lwaki sijagenda oba nagenda mu Busoga region oba nagenda mu Northern region lwaki sijagenda nagamba kanwanire wano mu Buganda tubeere mwama tubeerengamu tubalenga revolution eno mangu tubeere babazi ba mangu kyoka Museveni Western tajeetaaga we wasinga ne ba MPs abangi naye kakati alese ka strategy akobulimba mbusimanyi Buganda for Museveni kudiruki Museveni ululi akimanyi tino fake opposition nabagamba nti mwebuuze lwaki Museveni yakwata Buganda eno naji opposition ebadde fake babadde ba NRM kati era akimanyi nti senga tweta opposition entuufu wagenda kubeerawo chain of command nga tegenda kuba kutuula ku bantu ti bwe kuba kusituka bano ba commanders bagenda kucommandinga abantu basituke ebyo fear ya Museveni nakugamba Museveni tafa kubali ababaka ebibiri ensanvu abava mu Western si bafaako bana abatono aba Buganda kuba bamukolera ssente ekyo tebakikulimba era babezezaawo government ye so chain of command tujeetaaga mu Buganda yensonga lwaki nze eno strategy nagisanyukidde nnyo era woowulira omuntu yenna alina akugamba balewisi Lubongoya simanyi ba Alex Waiso Mufumbire bagende beesimbe waabwe oyo musiru musasule na busasuzi wa NRM musasule gobembwa wabeera ku live yo musule wansi oyina omusanze musabule omublockinge n'omubulookinga that is the strategy gye twetaaga okukozesa kati ensonga lwaki kati bapromotinga kya Museveni then lwaki kati tagamba nti Museveni for Buganda lwaki yo tagikuba naye akugamba kino nti bano bagendeke waabwe gye babeesimba then number 2 kinawulidde ku Comrade Noah Mutwe ovuki nze nange nzikiriziganya nakyo banange oba tolina ssente tuweesimbawo however tugenda kuyita mu democracy na human rights foot soldier oba tolina ssente bireke okitegeera twagala omuntu nga weesobola buli wamu twetaaga omuntu nga yeesobola tetwagala muntu agenda tunyiigira saagala mwe president waffe Biden ekyo kyo Noah Mutwe Comrade kubawo nnyawo ze ndi wa foreign policy okitegeera gwe futu soja agenda okwesimbawo kakasa nti weesobola tolilayinga ku NUP kuba kati tugenda mu kaseera ka kazigizigi ogenda kuba weesobola nti
bagundi bagenda aba agent bagenda okukumira DR formuzo webali obalina wabula tulowooza nti no bafuutu sojazi bano bagenda kujja NUP agenda bagira baje bakubere ku DR formu yo nedda oyina okubeesasulira oyina okakasa nti eggaali yo egenda kubeera mugundi yo so si kutunulya kitebe twagala ekitebe wakiri kikongerezeeko bwongereza netokwata 100% yonna ogiteeke ku kitebe mbwate nze ayina kaadi gundi neetaga bino si byagenda mu parliament baba tugenda mu kintu kye bayita protestive vote gye tugenda mu protestive vote so oyina okujja nga okimanyi ntinzize mu protestive vote oyina okujja nga weesobola oba toweesobola tulina bingi ebyokukola tulina bingi so nzikiriziganya ne comrade no wa mutwe nzikiriziganya naye tulina bingi ebyokukola ne government egenda kujja nga terinamu bakozi kwa Museveni tugenda mujjako kati bani abagenda okukola mu government kubanga tugenda kubeera n'ekintu kye bayita separation of power whereby tugenda kusinkana MP ate nga ali mu executive wing awo tebeerayo gundi kivula Museveni atufuga bwati osanga omuntu nga minister ali mu executive ate nga member wa parliament ali mu legislature tunamuholdinga di accountable tugenda muholdinga di accountable ngali mugundi zombi ku front zonna so futu soja gwe na wena jakakasa nti weesobola ngabula obato weesobola genda weesimbeo ku bakansala tujja kuwagira kubanga tuwetaga mobilization nene nnyo ku bakansala obeera ni just na byalo na walo butono nnyo oshega genda weesimbeo ku bakansala obasi ekyo bireke bijeke tujjeko Museveni kubanga twagana okukendeza amagundi ya parliament wabula tupushinge nino omwana gwe nalabya kutte ekizindala gamba kansole wisi Lubongo yafu Kampala Central big up lady sakutegedde erinnya lyo ne respect tupike twetaaga bakomanda bonna nga bali mu command centers we bagenda okubeera osegera tubeetaaga nga bali mu command centers lwaki Buganda region ye kikola spiritually Buganda politically Buganda strategically Buganda so twetaaga avenues ezo nga zina chain of command ekintu bakita protestive vote gwe mulundi gwe tusembayo kwegatta mu kalulu ka Museveni so ate ekyabafuutu soja nakyo kigenda bayambako bato ina sente obuteesimba kwate twagala kuyomba naawe bajja kumma kaadi onyigire bwereere ogezeeko okuteekayo omutwe gwo tukuwe fere tuliiko waffe ne wona atugamba nti nze mbadde ntambula ne president emyaka 7 lwaki tebampadde kaadi nga financial gundi yo tesoboka tugenda kukusabula ekyo kyo nkikubulya mu bitiibwa kwagwe wookera ku makya n'ogenda against the revolutionary rules kwate mugendera ku party rules mugenda kuzaba revolutionaries the people power movement okitegera kati gogenda against our rules bakumye kadi ato tugamba ogenda fuuka muyekera tugenda kukusabula tukujje mu line kati okwewala okunyiga n'entondo mbadde nteesa tulinde government tukolere mu government ebifo bingi nnyo mu government bingi okitegera so mbadde nsaba oba toweesobola ate toyongera buzito ku kibiina ekibiina kirina bingi bye kirina okukola okulaba ntitujjako Museveni okitegeera ekintu ekyo so saagala tuteekewo ntondo wootasobola waleke oba toyina ssente zigenda kukola campaign bireke tuweesimbawo tulinde ewalala wabula obanga weesobola jangu go in for any place gy'oyagala ekifo kyonna ky'oyagala kirumbe okitegeera weesimbewo ku kifo kyonna ky'oyagala so kubanga president yabagambye mwesimbewo naye tomala gajja kutalaafiya olw'ensonga ekibiina kyaffe tekirina ssente ate tetwagala kuyomba na muntu so nze nzikiriziganya ne comrade no wa mutwe 10 ku 10 olaba General Sauda Madada yagenze kuba kansila General Sauda Madada so ayine bitabo byesimba kuba MP abina General Sauda Madada abirina ne twetaaga ba commanders so saba noonye emirimu okitegere ekintu ekyo so emirimu mingi nnyo nga tusudde Museveni oyo bafuutu soldiers respect sibavodde nenze nange nzikiriziganya ne comrade no wa mutwe jangu nga weesobola si bya 2021 then number 2 oyina okubanga obaddeko ku ground mvudde ku media house mvudde muziki anyway sinza agaba kaadi naye nga kyekye kyange